kololo kati we tuve kololo pato gitegese wa masala otusembeza wafa abagenyi bo abagenyi nabayise n'amazima sina wengenda teeka pati kati so ogenda kutikira diguli namba bagikutike we bati ku mutwe kibenga kiwedde Wabe yogenda bano ngo jambalidde ddala. Eyange bano ku mulyango. Ngo jambadde diguli. Na jambadde. Tukate Museveni anyongereze ko ddala. Museveni bagambye yagenda obeerayo. Kubanga era yabadde atuweerera. Ekigeza mu karaoke olina bango inayo boyfriend. Watu ina boyfriend ebifu. Bato. Tenga so. Boyfriend yana kubanga so. No bango ina boyfriend ngaba menga akamukaga musango. Ono bwakukyawa ngogende woli. Weguli. Nanto bomalinga mulu bwe tubabambalira mu mpali bulo utupise zingero kaskati ngero katopu wano kaba kalaga olubuto wano luba wabweru kabika kino gulu kumabere dene no wansi wate babambalira mu mpali ezo munda Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka okugenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 94 729 oba noti 78 29 52 155. Emikolo gituwuuga ku saidi eno ndowooza akaviiri mukalaba akaviiri kano okakoleddewa kakoledde Kyambu mpitayo ku academy iyo gye mbadde musomera awaliwo balala abasomerayo basoma abayizi be bakubobeza bayizi n'omusomesa be bamu kwe bagenda okutikkira nammwe abakoze akaviiri kano tuli balala nabo bo baamala ife abaamala bo bakyasoma akyasoma nga akakoze bulungi nnyo nanti abadde n'omusomesa omusomesa adde amuyambako akaviiri kamulembe kambaga oba mu kusooka amayendoozi oba lwe yakututte ayenda kukuba embaga waneeno tewali yantutte wetegekera mikolo gitya waliwo omuntu atala program eri yasooka banyonyola abantu mikolo kiddala graduation bagenda ku graduatinga bagenda kutikkira mu ki bagenda kutikkira mu air dressing ndi mukugu ameka nkakuba esiba naye ekisumbuwamuko yepenso okusiba enviiri okusiba enviiri ate akaswayiri kakanasa tukamanyi ate okusiba wiigi ate bino kuserenga ng'ebyabagole nga bino byebakoze obadde ng'osoma ebbanga lyetubaddenga naawe kibadde kitya twatandika okusoma nga ne mama nga akyaliwo netusoma netukola ebibuuzo nga mama akyaliwo awo n'avaawo netukolera ebibuuzo kubanga bikole mulungi ebibuuzo awo netuwumula ne batugamba balinda abaana ba semisita endala semisita gubanga mwaka kati ffe twali ba 222 kati bano ba 223 batugase wamu era nabo bafunye gawuni bagenda kwambala gawuni ngenda gyambala langi yina saazi nowenjogerera nakwata twambalidde muhoga tugirinde kunaku lingo yambadde gawuni tugirinde kolo olunaku bagenda kutikiriramu kololo kati we tuve kololo pato gitegeseewa amasala otusembeza wafa abagenyi bo abagenyi nabayise n'amazima sirina wengenda teeka pati kubanga sirina adi n'ekikumi n'ez'olugoye sinazifuna n'ez'engato sinazifuna kaviiri ko ninga yakamaze naye bagambye kavaayo bakugambye gwe tomanyi nti kavaayo batekavaayo kubanga leero okasibye leero lwokusatu nkasibye leero lwakusatu naye omukolo gwa lwakutaano kayinza obutatuuka engeri gye banyinyonnyoddemu kayinza obutatuuka tutokamanyiwo abantu tebalowooza nti ate byokola tobitegeera because obatamanyi kikavaayo batekavaayo kubanga nze gwe nakolako yali wa stoit nekamalayo nakusenga mukaaga nga gyekali mu bibuuzo kali
naye nze zange zanakyo kyobola abatawo mbadde sibitegedde zenkamanyi mu straight katwadde manyi nakagenda kubeerayo paka n'emikolo egigwe ng'okyakayina nkyakayina kasiiga omusupa gulaayo yongera okakwala alekugaayo ategeeza oyinza okwebako oyinza ogenda okukeera ku makya ng'olinganga gwe bazanyidde omutwe nga kavuddeyo alinga enkoko mwezadde zisonshona emmere kati ku friday kubanatuka kavudde ojja kuddayo bakola akalala eri waggulu simanyi kubanga buli lunaku lubaako negundi ndala kirasi eba ndala kati era ebadde yaku wedding styling ebaddeyo so n'obugambo kati obumanyi wedding style madde manyi ogenda gamba wedding ceremony nedda kati so ogenda kutikkirwa diguli namba bagikutikke bwe bati ku mutwe kibe nga kiwedde oba eyo ogenda vaano ng'ojambalidde ddala eyange mbaano ku mulyango ng'ojambadde diguli nga njambadde tuuka ate Museveni anyongerezeeko ddala Museveni bagambye yagenda obeerayo kubanga era yabadde atuweerera Museveni badde mabedda manyi Bobby yagenda okubaayo wali eri wonna tasobola nakulinyaawo naye ate enkya waliwo embaga endala egenda okubaawo nga mumuli eno Kololo ng'ate abalala tugenze kukima Bobby Wine eri ku kisaawe Kololo kale okusoma wasomako gwe mabega bino ebya P1 P2A owezona n'ozisoma n'omugigi n'ebirala omugigi oli wa ddiini kinaye nali mukazi naye nga tosaba nsaba kyakiyawe mabega wange wapi kyaki okusangangayo nsaba era Pastor Dan amanyi kubanga nsaba overnight nsaba so oli mukazi mulokole awedde emirimu walakuka bulokozi bakubadda nga oli mulokole kubanga tukyali bato kuba mama atukiriza mu ddiini yabalokole kubanga ne muganda wange bali babizaala mutata mulala naye nga ye ewaabwe Bayisiraamu naye waka mulokole bagende wa taata we nga yambala shariya yali muwala mulenzi yali mwana wa bwala era akyali okulekwa mukulu waffe ye yaganya ddala olokoka ye yagamba ddiini ya kitaawe Siraamu nono ye nga waba agenze ewa taata muwulidde abeera Muyisiraamu wakoma waka wa mama ng'agenda mu kanisa ng'abeera mulokole naye nze nakule waffe kati tatawo nawe era yali mulokole tatange ali mu kristaayo naye gwe nowakugenda ddiini ya maama abeere mulokole kuba maama gwe nali singa okwagala mulamu wange ne maama yafa kati waliwo taata taata olina omwagala nga maama era tasobola twala kifo kiri ekyamaama oli maama taliwo maama yasigala nga yemaama asigala ye maama ate tugendako mu kusoma wasomako paka nga kibiina nasoma paka mpifo ate neebula nenyonooneka okola otya nenyonooneka woyonooneka lujo oli mwonooneka naye nonekaawo siri mwonoonefu kale nenewaggula ewaffe ewaka ng'oli mupifo ng'olina emyaka emeka alina emyaka 14 kubanga 15 nali nsoma ntinda nga mama nga nkomezaawo 14 nali mupifu awo nendekerawo soma bwe nsiba enviiri zinkuza neŋŋamba mukikulu walinga oli mupifo nga ojja muhulire musiba enviiri nga zikkuza nga bagamba omwana oyo mukulu mwana mukulu naye ng'ebikolwa byo byali bikulu simanyi tebagamba oli mukulu ebikolwa nebisigala nga bito kati bwe wakola ebikolwa byo nebisigala nga bito kale n'emikwano egisinga gye nalina nagyo nga gimpaga gitya omwana we 14 nanti nali wa 14 mu myaka naye ng'omubiri nga ndi muwanvu kabaga abamu baali bamanyi n'emyaka nga 19 nga oli muwanvu eri obakomeri waguli obasinga nenvaayo waka nembako gye nalaga tawo nenkomawo mama nge nanzijjayo nagenda kindi nalanga ebyo ebyenviiri mama nge nagenda nampandiisa enkeera ne bantuka eyo ku gundi ku ssomero nayo ne bampandiika mu lisiti awo ne bampaamu interview nenjiita bakuwa interview ki egyo wayita
gye bampa kwali kusiba kanasa afu n'okasiba ne bagamba ono omwana mugezi bangamba nsibeko afu n'omulala omutwe gumu obisa abantu babiri nensiba nempita kubanga era twaliyo abaana abanja bati bafuna mukisa kusoma naye nze nagofuna kati ofuumukayo oti ate ogende mu kaliyoki ng'ebyokusoma byali awo biwedde olinze diguli yokka aninze diguli atwanja tewatufuna saluuni otandika kukola toliko tuuka ogende mu kaliyoki saluuni abasinga bo bali ate bagala kunzizamu mbenga ayiga ne saluuni endala gye nali nfunye okukola nga baŋŋamba mbenga zze ng'asoma ate baba bagala school fees nga simusobola mitwalo 5 mama ngaawe yali kagayana awo neŋŋenda mukwano gwa naŋŋamba kaliyoki alimu ssente nange nesigaaliwo nagamba atya kaliyoki alimu ssente kali nga kaliyoki yo wali omulabyeko ng'omumanyi oba ng'owulira muwuli nze seeyambulanga ebyokweyambulaekibuzo ngozeemu kirala ekiba kyonna nti yaŋŋamba sinagambyeko nti weyambula nga kaliyoki ebaga kaliyoki alimu ssente naye nga kigambo kaliyoki wali wakasooka kiwulira wali omanyi nti abakaliko bakola batibekogende mu kaliyoki alimu ssente kyali kidda nali simanyi naye nalina gurupu gye nalimu nayo ya dansi ng'ebyo byo byensobola era nena nejjaga nali nkolera nali nzina buzinyi walinga ozina buzinyi kati ne bakujja ne bakutonyingiza mu kiri ekyaddala kaliyoki ewaddala naye nga nzina buzinyi ne mayimu 3 dansi 3 mayimu samukola nali simusobola mayimu wa bukondo ndi muwanvu buterege sibwina obuterege bwe butya obugoye obukwata obutono obukomeye mayimu bwe baita obuterege kaba kukwata nkakomawa no teyo kakwata naye nga si kambi kakomawa no wansi wa kabina weka kano bago yankoma wansi wa kabina ate oba olina okuba ng'olina amafiga nze nali sigalina ng'olina haiti yokka na nnyindo yo wano waggulu bwoti kati akaliyoki nomalako otya okubeerayo bwe yali talina figa nga tosobola kwambala buterege nali nzina buzinyi era ekyo nga nfunamu ssente kubanga zo nali nkuba tuwa ng'etya nga muyinza gendagawo twali tusobola ogenda legu naginayo gulina kusatu nekivaayo legu kiri ludda kisadiye Sudan kiboda tegeza wafumako Uganda wafumako mu ggwanga wagendako musira wabweru etwafuluma naye twalinga ku booda aba ku booda osobola ofuluma wali nomwana otambula n'okomawo n'amasasi olina okubeera n'endagamuntu w'ovudde gundi ebbaluwa ebyo nga ffe kale tutuukayo eyo awo nze nenvaayo nendekayo binalekayo awo nenkomawo nga mamanga ng'ovaayo otya bakwa transport n'olinya lodda gundi yange yali eweddeko nga like a contract nga mugenze kukola wiiki awo nze negwako nenkomawo wano mugombe ne bankubirako naye nakatuuka ennaku lumu ne baŋŋamba maali mu ddwaliro nagenda bugenzi n'ebinsinga nabirekayo nengenda ew'amaani kati kaliyoki wamusanga otya waliyo sente nyingi nnyo mu kaliyoki nga mukolera sente mmeka tewali sente nyingi anti wagenda bakuzigidde tiwaliyo sente baŋŋamba gyeziri naye ate bo bali bafuna maato singanzi bani abo kubanga bo bali bakola mayimu abalala bakaliyoki abawala bato bo bali bakola mayimu kidansolo freestyle naye nze nali nkola kidansolo ne freestyle byokka freestyle yebeera eti freestyle muba bangi musooka ne mukuba group dance bamumala ne mweddako mu bato omukoomu bano badde bane bakuba engalo nazinamu navayo freestyle bwe babanga abasibye empaka bwayita bateekawo sente oli baba batakwadde nga nsingako ono nga woviiramu ye freestyle ate kidansolo kyekitya mu kaliyoki simanyawo kidansolo ntibaye bali bakikola nga tewakirabako nga bukyali kidansolo bwozina bwomu kati nze owamayimu bwe yavangawo nsiringenda nezina bwomu abwe tumala nga tudda gurupu kibayita freestyle kati bo bali bafuna bbeeyi bunzi
ate kali otunula oba tugamba wabayo bingi wali abakola biki wali abakola ebimaso wali abakola biki abakola biki balala yabeera atya simanyi nange eyo awusi yo saagibeerangamu olyanga buulizi temwagendako n'abantu bakola omanyi nti bakola bwe bati ffe twalinga bwebyo mayi mukidansolo bwebyo ate waliwo bano bagamba nti bo bajjako najjawo nasooka twasakulako nabo pozi twalinayo bato ne ttiimu ez'enjawulo awusi ez'enjawulo taikawo byo byaliwo oba biki ebyo byo byaliwo kati balinga bawa ku taxi wane bweyogerere balinga babawa sente mmeka kubaga sente zalinga nyingi naye nga nze nafunanga emitwalo ebiri buli mwezi nedda buli lwenkoze lwembasikoze kati ebiro egyo baba bakuwadde transport ne bakuwa ebyokulya ne bakuwa buli kimu ne bakuwa ebiri gwalina okweriisa ne transport akuzaayo mpozi nanyina eyo bbaala gye baba batutte yabaana basasulira kati olwo bakuwa emitwalo ebiri olina okulyako notambuza ku transport tugeze ovudde wano ogenze bwayisa 3 zikuza olwo n'ofisanga kwebiri olumu wetega boyfriend wo okola otya nga boyfriend wo bwobalira ekyemisana ng'olina okugula akagoye akapya n'engalo ekitegeeza mu karaoke olina obba nga olinayo boyfriend wati olina boyfriend ate nga so boyfriend alina okuba nga so nobba nga olina boyfriend nga bameka nga mukaaga musanvu ono bwakukyawa ng'ogenda ewoolera olinayo bwakukyawa bwe bitu bwe byali naye nze nayina omu kuba bwakukyawa nodde bwomula kitegeeza obeera oyina omu nedda nga kale akunyiiza biki biki wakunyiizaamu kati nga boyfriend gwoba oyina ab'omu mu hawusi ngamba obanga oli mu hawusi omwasulanga obeeramu n'abalenzi babiri amawusi twabeera ngamba nina ezisaagalako abalenzi bagala balinga babweru kati nga okusavaivinga babakuwadde emitwalo ebiri ojjako transport egezebwa akakaaga olina okujjako ettaano ez'okulya ogenda okwemekeza nga osigaza nga 7 oba 8 kasamba ate kubeera bubi olukadde manejawo olina okugulako engoye sibeko enviiri buli mwezi oba okyusa akaviiri buli mwezi olina okyusa akaviiri sobola olabika obulungi osikiriza ku stage awo kati all in all obanga oli mu karaoke you have to be forced olina okuforcingibwa okubanga olinayo baboyfriend nga 2 3 abasuka ne mbasa boyfriend omanyi wabala oli wakaviiri oba tukoze kubanga awusa emirimu tegibeeraawo buli lunaku mugenda kukola biba byalumu ngaera abamu abanatuddukayo kawusi netwegiri ewaffe tubeerako eyo omumwana aba yasigala kawusi nga bagamba waliwo akaviiri nga mwina muteekako osanga bakusooseeyo ng'odda wekyali oba tebakusooseeyo ng'ogenda ng'okola kati bano ba boyfriend boyogerako bembeera mulina mu house ya karaoke nga balina babeera just awo oba n'okukwatamu balina okukwatamu era ki balina okukwatamu naye baba balina okukwatamu tinolina nga 3 4 nasooka nenfunayo yoyo gwewayogerako naye eyo wansi ng'agamba alina nnyini mwana oyo oyo netwekyawa bubi nnyo ne mulwana era twalwana netwekyawa awo nenfuna omulala kati gweyambeererawo kati kali akalenzi akasooka omwenzi agamba nti nanyini mwana olwo yakubeererawo yakubulirangayo ebindaazi komando kuba namulaba bwali ng'akusingako mwaka nga gumu talina bwali nayo yalinga ngulira olumu Rolex eyo bwebityo kale nga agulira Rolex obali awo n'aleeta erindaazi akatunda omunaanasi eyo n'alaba akagoye akanakolera najja nagaa kano okalaba n'akakyenkimulira mu dansi ogenda ba muzibu nnyo ate ku stage balinga tebafuuwa abasajja bali batufuuwa yo ku stage ovawo ne ssente ng'omanyi kyokola kati gwe batubakufuuwanga bali tunabiyiga banfuuwa waliwo abamenda banga z'okufuuwa ku stage awo ate ng'alagala sooka kwatekwateko ababeeko isente gyaziteeka kwatekwateko saabikkirizanga kyova olaba mayimu yali yannema ebyo
esinga bibeera nnyo mu bammayini. Bakola bati Ebyokuveerera kukwatirira ssente aziteeka amabeere ebiweebiti biri kuba nga biri kwaba bammayini. Ezange enzimira eno zikanyugaawo nga weeyongerayo. oli nakuteeka sente akanyuge bukanyuzaawo era bateekangaawo ero bawo nga kyokoze kyamaanyi. ate waliwo abakuba dansi oba gwe beta freestyle oba gwe bita abantu bakira ekidansiro kyogamba zina no kustage namaana ayingira mu bantu awo nakulaka nawalampa payipu n'alinya ku mmeeza. ebyo byabana bazinako bano abazina babita batya bekugerako ebyokuzinira ku payipu baku stage ogende mu bantu katoddayo kubana abalenzi abalenzi baba balina okubata kati abalenzi abo ddala obona kwekamala katya nabo abaana basobola kubanga nina mukwano gwange ye balinga basatu ate nga bonna bamikwano. balina abalenzi basatu nabo bali bakaliyoki tebali bakaliyoki ye yali owakaliyoki balenzi basatu nga bamikwano naye nga akola ati nga bonna bamumanyi nga bamumanyi bati nga bonna kale buli omu nga bebaka naye nga ye atabula ab'omukwano oyo si be baali bamulya ye yali abalya okutwaliza ewamu kubanga nawulira mwabeeranga nga mwenyumiza kakalenzi nga kalya abalesa akalenzi akapya mu gurupu akozaalimukalya abawala eki abawala omulenzi omupya zayingidde babanga 10 bula yagamba akakalenzi kaninamu luutu nga we muti wemugamba ngobeera onoogamba nti akalenzi abakalesa kaninamu luutu ako ako nina okukalya kati nga gwe isunga nga kalenzi kafaanana kati tewolereza ge mazima ekitegeeza byakalyoke nabyo si byangu si byangu naye era waliyo ababisobola nali mbisobola naye kubanga owakalyoki bwe kyawukanira yaba n'essente buli ssaawa mu poketi ng'ayina essimu kubanga manya buli bbala gyogezeeko ne kubakakwana aba akuwa ennamba ye omukubira n'agamba kiki n'akweza zakweza n'omulala katife ng'aba talinanga ssimu nga toziiramu awo nga muwali nga mufiirwa bambi fe abaali bafiirwa naye ng'abaana balaba ate naabo oba olina okukola mukwano kwabo alina sissimu kubanga bo baba balya bulungi KFC nga Lydia jangu omperekeko tugenda kwesibe tuyitamu mwagendanga ku KFC ani atamumanyi yekireka wanekye KFC eyaddaladdala batuneko keyebbeeyi nga tulyaya ekiwawagira ekisambi kya kanaana ekisambi ekiriko kamulali kya kanaana okubeerako kikusize gumubbi bwezikiri enjo yoba bitunda tomanyi sizitegeera nange nga wetugenda nga alinawo boyfriend we nanga nze ne mukwano gwange nga tulya tunywa ne tumala tugenda omwana ne mugenda ye n'aviiramu awo oba balina gye baba bajja okwesanga abakyaka balina okwesanga ogamba kirabikanga naye munyi balina gye bakusanga nga ne bakupiikya mubiino abula emboozi awo nze nanti olumu nga nkomyawo simanyi oba yali addangayo simanyi naye nga ye twatambulanga mu hoteri ez'enjawulo tugendako kafe okunywa kakaawa okunywa kaki kakaawa era nga alinayo omulenzi tugenda kafe ne tunywa kakaawa ekyennyanja ekyo ekiba ekyomuluwombo kafe eyo bakifumbira ddala bulungi n'owoomerwa twakiryanga kati ebisabye katonda afuna lubuto olongo alina emyaka emeka ebisabye alina emyaka nalindyakalyoki nalina 15 wano mwasamira nali muzaako ennaku 15 nalina akavayo mu kalyoki nga mama afuuka kitegeeza webere wali myaka 14 naye mwatambula zi woteri ez'enjawulo buli wamu ate teri kivulu ekyatusubwana n'owaguba mulimu ng'enkyo olina okukola nga togenda omanya lwe yakusuubiza okutwala kati nga bivulu ki bye mwagendamu byamaanyi ne siika ekivulu kirina twaliyo
tugenda ku Shibano ku Mamerito aliyo olwo mugenda mwambadde muti bagenda ebivulo ekikumba nga kino bwe kiti kyeyambadde zino si kikumba zino si ngoye waliwo buno butupisi bwe baleeta ng'okambala ng'akapale nga kawanvu kaba kasikaati n'akaburawuzi nga bukomamu nebyo nga byetwambala ate nga batugamba oluusi mali nga mugendamu ebivulu mwameka nga kiwamula temwambalira mu mpale yambala kasikaati nga muleke mulinnyika weguli oba babawaliza weguli bwemalinga tebabambalira mu mpale buno otupise zingendo kasikaati ngendo katopu wano kaba kalaga olubuto wano luba wabweru kabika kino gulu ku mabeere then no wansi ote baba bambaliramu empale ez'omunda kati obwavu bwako kaba kakomawa makati g'ekisambi empale ebaya jini nga kiba kirenge ekipale bino ebipale nga bigaziga kinene nga kiwanvu kimpi nga kiba kiwanvu oba olumu kyemba nyambadde kyakino nga kinkomamu nenkubirako wansi ka bansi yago kekakyataano ngatto bagita bansi yago eba musente nga mekere bansi yago wale twazigulanga mitwalo 8 kati mukatale baba tubagiseera nekwesa tokolaki ogifuna nenga ngokuba kyezenja nimala kibansi yago okuba sho yangato kawesibaga mulinze kikuka piki ekituuka ogende ng'oyambadde ng'ekikumba ky'oguze ofuluma ennyumba nga kigula ennyumba aha awo nga nsiba miguwa enviiri kala z'enjawulo enviiri musobola siba kala nga mmeka mu mutwe kala nga 3 nali siba bbulu mu mutwe bino ebiviiri ebiwanvu ebyo byabakaliyoke waliyo bbulu red wakati nga nyinza otekawo kagreen obaye bino byensiba kali ogenda ofuluma totuuka mukuba nga muntu wakutunulira leba ddala omwana eyakikuba eyelashes zonna nga zasomye endala ate erinnyo liwalisangako ki abo obuntu bwali bwa bbeeyi obwokumanyo obwo batugamba akakadde kamu awo ne bakulemesa awo nennemewa naye bakubanga mitwalo 5 buli linnyo walibadde ojja bupangako mannaye nasibuuza ne babuuza kati byagwawo wakola ennyindo obadde bwaliwawo giwummula wakagiwummula gizina ogenda ku graduation lwaki waliwawo wummula ennyindo naye sisobola kulwaki awo nali mukiriitiiza kagenda kutawanyamu akaaba talikaaba agamba gyetete katumalizewo katinyonyejja okay atulira Nakafu agezaako tugeza kuziza ka flashback mabega mu biwulidde byonna waliwo obusikaati obwe bayambalanga naye nga munda tebateeka nga oteekamu nikakibakabina kabula bubuza akabino nga singa oyambala akatupinsi noteekamu nika munda akabina kabula bakagwe kaba kagenda straight ewaliyedo batambadde empale kanengejekezinga akacakezinga akagoye kali mutambula kwa kinogera bala apera kabakapapara bwe yakabuka buka olumu kabakakalira mugumu waliyo obubanga omubiri gwako waliwo bulala bubeera nga busitresinganye ngasobola obigula kati so papasi y'okuba nti omuntu ayambaliramu mpale mundabwange yabaagala kabina kabukebuuke naye nga tafuleeta ayinza okutula waisanya ekimuyingiramu yabuuka buyinza omuyingira munda ebisaanyi mwali temubitya tulwaki ogaba bayite babitya okay twenda Kafuja tunyumizaamu wana embeera yakaliyoki kati ate gyokyaokwatagane noono omuvubuka okuzaala muoyo omwana kale gyo naawe otandika okwepica n'abavubuka buba kusanga wakuba gwe walinga mu hawusi walaagi ngaakusanga wakusanga kusho namaana akunoonya ajja ku hawusi balinga bajjanga ku hawusi naye nga bosi baddansa kati ahanga afuna hawusi nakukwana oba lwazaawo pasa okugamba jangu tugende ewange embeeko kyenkulaga gajamu genderaleko ewange olunaku oli lwe yajja ku hawusi nakusanga wali okolaki otakukwatagana n'omuvubuka akujje ku hawusi akutwale gyali
Tawaje siyajanga ngo batufina shokwa Raja inati. Nga tubeyo nga safiri. Natanga ko kumpa. Kaliko bamana kana babe bigambo nga binyuma. Atenga yate alete bibbe yo simboli. Walina mpozi babiri. Yali omukatolina ajja. Oli ne tuyomba. Kasomulala yajja oli ne muyomba ne mwecha waliwo omulala yali azze. Ngalete ebyakabi. Ngaleta nga biki ebyakabi ebibbe. Yangu wesa. Ngabisa akuyiwa mwaka boyi. Aita ko libo yegere mukatayi nasuula. Atenga tale tabu no stressor. Kubanga shi boyfriend to cheri japo si chala isi. Chameka. Stankangi twale na shito. Deka muse. Ngabireta olumuna nga okubye lebo okufa wa paka wansi. Lebo kyeki ekyo kuba lebo kyeki. Okuba lebo. Okwambala ekintu nga kyeki muti nakifaanagana. Kakike kigambo kyeki muti bansiyaga. Naye eyo lebo gyaleeta yali ya Dio. Dio. Nga jini ya Dio. Ekipale kyali kya Dio. Nebugato bwali awo ngeri y'essapati nenga nina bubudiyo nabo nga bwa Dio. Nazo nteka kikofira n'wagulu nga kya Dio bwekiti. Kati nga bw'ofuluma abalabe eddala ng'olinga Christmas tuli ng'oli muzibu. Nga Raja mpasho ba awo nga manya ba Raja yeki yali asinga okwagala ng'oli mwambazi awo goba ogenda kukola. Kati omutima oli n'aguwangula n'agubba kooli. Nga namukwano gwange amuyita Mariam ng'oli yankubira ddala akagambo. Netugoba. Nga kugamba oli mubeeko dda kooli. Kyaka Mariam balina naye kyebamuyigangayo ayongera okugumiza akagambo. Nga Mariam tukyayogera naye yavaayo wa Raja naddayo waabwe. Ali luddawo ewaabwe. Ali awo embuya. Oye namba ye. Tuyeshalya ku Mariam naye tunyumize ku mboozi ey'emabega eyo. Kinasoboka. Enamba sigina naye yensobola. Kati mwako bakwe enamba y'omuntu bw'abeera naye. Embuya ali waabwe. Era kyakola kaliyo kuti. N'azaala naye. Tannaba akyali. Akyali abulamu kati nnyo. Abulamu kati nnyo. Okay. Mariam oyo omufune atunyumize ku mboozi ey'emabega. Kati onaamufunanga ddi? Nerere kawunzo. Kali mufuna onkooneko ofuna enamba y'omuntu amuli okuntula ku Mariam oyo yenza okutuuza ku mboozi. Kati awo n'akuwamba akutwala otandika okubeera naye. Mbeerako naye. Naye nga mbeerayo nga Raja ankubira ngamba leero ogenda kwaa. Leero vaayo. Soko veeyo gy'ekirina ekyo. Ngenda eyo mu bikaji ewa. Oba buyuko oba bayita batya ebikaji ebitandikira. Erugazi eyo. Erugazi wenyini naye sabizeeyo. Twalina yali kati otuuka otya tufuna omuvubuka oyafunisa yalukufunisa bw'olabirawo ng'afunisiza kubanga era nakuba nayo sho erugazi kati oyafunisa olubuto oyoono eyakuwuliranga zibansiyaga yali ateekamu ennyo yalina ye emyaka emeka balira shayigogeraageranye naye yali muwanvu nganze naye nga yansinga kati yoono enyini gwe nayogera naye oli ate mulala kati yakufunisa olubuto olwo naye yali abeera saidi zaawo kirinnya era yali abeera kirinnya awo netuyomba bw'omala ofuna olubuto ne muyomba ng'ate kikinga obuuza lwaki wafunisiza lubuto nga ki ekibayomba nga ngamba ndugyemu biki ate nga gweteyagala lugyamu awo neŋŋaana najja okuddawo nga nduddewo ng'asenguse kati yadda mu bitundu byawo naye ku lw'omukaaga mikwano giddaki olwomukaaga ki n'oluwedde luno linga nkyali wange manju wamanzika watugamba olwakajo ku mikwano gye jajja nga zizeeraba mwana nga zizeeraba mwana nebamukubakuba ebifaananyi balekera 15 nga bamaze okuba okumumona ebifaananyi bankuba ekifaananyi kati ye nga tobabuuza nti taata w'omwana alireddawo sina kyenabanyega n'omwana tebamulaba bakubanza ekifaananyi bakuba gwe ebifaananyi tebakuba mwana bagende bamulage nti ewuuno ana keeyongeramu supura ebadde tuddayo naye nga bakimanyi olina omwana lwaki wabalaga mwana omwana wange kikazi omusajja taliiko kale
kati toddanga mumuwuliza bakugamba ali mu bitundu byabwe tebalina kyebanyiga okuleka omwe yaŋŋamba baba bali bamutajja zinyinyi abasinga waliwo etajja zinyinyi amanya mugakyusa bali kabuwi nga erinnya lyange Lydia nga babalyongerako Lydia Jazimi naŋŋamba kuliko omwana nemugamba mwebale kusaba n'alupa 15,000 bwe twakoma ne n'osanyuka bakunyizeyo ettaano bamenye bakunyiga omuteetebwa gwa seneno gaaba nange nombadde sizisuubira era nali sizisuubira emboozi yakaliyo kisinyangu ate olwo tebayita akawodolo omukaliyo wakawulirako nakawulirako naye beba bazinyi ba piki kekaba katya sibimanyi pasi wetwali saabirabawo okuleka kolo olunaku lwenkugambye lwaliko bba nalaba abapiki nga bo bakola batya abo be bazinira ku byuma ku payipu nayita oku ngaazina nga tali mu ngoye alimu we nga yambadde ati babeera mu mika abamu bambala bobutubireti buli awo bubanga browse naye nga si browse abamu babwekabulaa babwambala eno waggulu tubike ebbeeri kambala kabeera nga katoofu kale emboozi embijagenda kukyongerako mpola mpola naye ngeri kujukiza ntukola airport pickups wakomawo mu Uganda you can contact us tusobola okusinkana kusaawa entebe bw'obuukinga nga bukyali ogenda okujja nze ate mbawawo nga nkulinze tufuna ekidduka kyaffe tugenda wakawomu ku mulyango naye woba ogendawo obawa nsobola okutambula nze munyini kitegedde bulungi nnyo nyongera okujukiza babetista tibibitesukuli basangibwa okuloba ku nsonga y'okunyirira kola makeup n'okulabika obulungi kusayiringa nviiri kutimba ku mukolo kufaanaganako gewekwatibeti ngebere ng'etambula bulungi ddala suplex gym basangibwa bweyogerere bodybuilding okusala omubiri okutonda omubiri ayagala okusala olubuto ayagala okukola ekina ebifaanaganako ng'ebyo akwabadde n'empaka za Mr. Kampala gye buvuddeko emabega kyatambula bulungi nnyo naye tukyeyongerayo ddala mu maaso nze Sonko Muhammad konze ne Mayera Angel kamera oyinza omunoonyako ku TikTok obeera ng'omulaba tujja batukoma mu programu zaffe endala ez'enjawulo nga tunyuma ebintu ebirala ebyenjawulo olwo ebintu bibeera mu bulamu bw'omuntu nga muyinza okufuna time omutwande kunyumyamuuko embeera teneetambula bwetyo naye nga tutegekera mikolo gikola ki aya baasi so mujja kudda mulaba ebifaananyi binagenda mu maaso nga tuli mu gawuni bulungi nnyo nga tufuna certificate yaffe nga batuwa diguli tuvano nga diguli tujambadde si bwe kiri wagambye bagirese mu eri mu nnyumba diguli iyo eri omwo ya kala ki black elimu yellow red ne black era so diguli yo yatuuse dda weeri genda baano ng'ojambadde ogenda eri gye bagenda okutikirira naye transport naye sinamusina transport onaamufuna tokola wagaana okukola naye nga tuteekemu essaala atulabe onatukira ku Friday inshallah taala mamiwo ali e London communication go wagijjayo simanyi oba mami Jennifer oyinza okulaba program eno nonkoonako nenkubiira ebiri oba tewabitegeera bw'oba wabitegeera tutulaba ekyokola kiyinza baaki obanga ddala omwana osobola omuzaala n'akunyiza todda mu muzaala omulala kuba tonnaba kunyiga kuva ku kanyigo konna kale katusinkane mu programu zaffe endala Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka ogenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 94 729 oba noti 78 29 52 155.